PLU mukuru Gashumba kubyotandisa nga bitwaliramu ne bannowe muri mukuddukaja bireetawo okutyanti kakati olutalo president gwe wenyini obadde n'abakulu ne bagamba nti bakooye n'okuŋŋaanya ssente olw'obubbi obugenda maaso kati nga sinabagenda eyo nyina ensonga nyala okutereezaamu ku nsonga gye twasookeddemu muganda wange Lwomushana yagambye nti abantu bajjako gavumenti wano mu 79 ne 86 wagambye 79 ne 86 okay ani yali abakulira mu 79 Yoweri Museveni yali ne Boyito Jo okujjako gavumenti ya Amin siwe kiri mu 85 gyogambye NRA yali led by Yoweri Museveni nebajjako million ki Obote. No, it's not Obote. NRA si yajawo Obote. Ayajawo Obote was people Kero Lutwa and Amin Onzine group. Yes. Ani yajjako Lutwa? Yeah, Museveni. Good. So olinganga gani okay. Okay, kyali kibaddewo before ngani akireadinga. Nakino kikulu nnyo Zambali. Bannayuganda omutwalo gumu bwe beekalakasa ku switi ya Kampala. Police eba managing. Bannayuganda emitwalo 10 bwe beekalakasa amagye gavaayo. Owulira? Bannayuganda miliyoni emu bwe yeekalakasa amagye gajoyininga beekalakasa. Owulidde? Kati ekibuuzo kiri nti ani alina capacity mobilizing abantu emiliyoni namba wano mu Uganda. It's impossible. It's possible. It's impossible. President Yoweri Museveni eyalondebwa mu 2021 waliwo ne yawamba mu 86 nakyogeddeko akurashinze rebellion zisoba mu 21 si kugenda mu cafe Javas n'ofuluma n'oli emmere n'oga kikoze eki kiwedde sebiri Kenya tebisobola kubeera wano nga Museveni akyali mulamu kwanza kugamba nali Dr. Besigye mu trenches sina kye tutakola yes mumpadde kipya sina kye tutakola fonti wakyali mutasobola kwekalakasa nave najja nankumbi n'atuuka ekibuye tikiriyo mwera abaana bato abanda ambeegayiridde olita kulimba bajja kusibira bwereere oba oleke kuddayo wa awaka mumpulira ndowooza mwogedde ku social media mwanyinaze nambooze social media yes tool nyingi ekoze byewunyisa bannayuganda bali ku zambe waliwo bazinya ku mavivi ga muntu babuuka abo bajje ku gavumenti tukomewo kuko kale tudde ku mulamo gorogoro kati wadde ombuuza ki ekyo wadde ombuuza ki ebigambo bino bino Gashumba kakati ekisooka ebigambo bino nabyogedde dda ebigambo speaker ekisooka speaker Anita Mongo mukwano gwange Juli Kinyamatama mukwano gwa actually namukubidde essimu ne mubuuza bino ebigambo gwe byogedde nangamba amazima gali nti sister wali e London ye yamweza ne ka video ng'omukolo gwakagwa naga bino bigambo bibyo kati nalaga Juli nalaga driver we tibino nse nabyogedde nti ye nga naye nyinti ajula byogedde ukitegeera ekisooka ng'abakulembeze ebigambo bye bakosa byali reckless ababaka okugenda ne bayambako munnaabwe brilliant idea ekyo nkisupportinga naye ebigambo ebyakozesebwa nti omanyi olumu mbeera ku lujegere nga ndi musibe kati ndi ku lujegere kubanga ababyogera conflict of interest yes ate ng'olina okubaako by'obatereeza otegeera naye abakulembeze mwegendereza ebigambo byemukozesa abantu bali bubi Zambali nyina omukisa nze sisinkana omunaku asembayo mu Uganda n'omugagga asinga mu Uganda muno Esibiru Pareria manye abantu embeera gye balimu bw'ogamba nti oli anyaga nammwe ne mulyako eriwe nga abantu ente ebidde bamwe zinywa amazzi abantu mwe bakima amazzi ffe abalunzi b'ente tukimanyi ente efuyisa mu mazzi neyonoona namu you get it sebigambo byali bibi nnyo ate ebigambo ne mubikozesa nga wiiki emu emabega omukulembeze yakalangirira oluki olutalo obanga agamba nti executive egamba kirala nabali bagamba kiki ogera kirala ebimu nja kwerestraininga kuba mmanyi bingi Zambali nenjogera kubyenjogera ku TV siweza na 6% kubyemanyi naye kirungi gavumenti ebyesana ndabi ku minister Chris Bali omuzi gagati abi babyogeneka abantu ontegeera ndowooza si official position ya government yeah government official position no ngamba tubobeera mu department kati olaba Honorable Kasoro bobeera mu gundi bayogera ekintu wizo gati kiva mu gundi fena tubadde wano
edda ng'omuntu bw'abeera omubaka wa parliament ekigambo kyebeeranga vaasi mu Bible. Sipiika wa parliament abeera namba 3 mu ggwanga. Kambawo example, Saabalwanyi n'amalaafu ekiro kya leero, vice president alupo ya taking over according to the constitution. Bw'aba taking over abeera mwanyina zanita ki among paini abantu gye bali munze kambabuulire kino nakyo kankyogere. By the way, nze wano okubuulira kyotagala kukola nenga kyolina okuwulira. Abantu anga gye balina mu Uganda obusungu gavumenti ena akyogera se ne kibeerawo nga Miracle newambibwa ontegeera ndowooza abantu bayinza okumala ennaku 40 ku street nga bazina mazina wanga gye bakola ki gye balina. Unfortunately abakulembeze Katonda beyawo obuyinza, they simply don't seem to see that. Abantu bali bubi. Minisita ayogedde ku miyoga, emyoga egyo bantu bangi bezikyusiza obulamu bwagyo. Gwe miliyoni gy'olabanga entono, waliwo omuntu akusaba sirinye emitwalo 7 atandike kaki ka business. Ontegeera Saabakulembeze mwenna ba minisita at every level mwegendereze ebigambo bye mukozesa biza okuvaako akaki omutawana mu ggwanga muno. Ekyogambye nti yes mu PLU nange ndimu ku ba founders ba PLU, oba okyagala oba tokyagala. Kirese ngeri wabakulwanisa bagandi tolimu bafu. Waliwo abajega abagambye Gashumba temwali muyisenga wa PLU. Nonsense. Nze ne botampa na title awali omwenge omukati bateekawo nkata. Radio zino zonna zi TV nzibaddeko nga sina title. As long as nkyali mu PLU, patriotism yegenda okubeera number 1. Obwerufu abantu bakutegeera gwe mu myuka wa ssentebe wa PLU mu Buganda tebakitegeera butegeeza. Mulimu abajegajega ontegeera lowooza. But I can tell you the Muhoozi I support, the MK no manyi obukambwe bwalina ku babbi ba ssente z'omusolo. Kyova olaba one of us Mawanda, director wa mobilization mwenare mu PLU, member of parliament, ate nga ali deep into NRM. Police bwe yamusamoninga MK tiya stopping ako police okumukwata n'asula inatete ennaku 2 n'atwalibwewa eruzira. Uya Minister gwogambye former Anthony General bangamba nti ekyali ku kooti ekololo nga waliwo drone 4 ezirimu timba babeera kuba wa bail kuola bali babayoola. Yes, mulya lwaki tosobola kukwata muntu agambye nti yabbye ssente ku Mande ku Lwokusatu n'abeera ku street. Lwaki abantu baba balowooza mulimu ki temba. Ze kino nakyogerako bw'obadde oyogera tusirika bw'obeera wano every Tuesday wali badde otuwana obudde bwonna naffe tukola ki netwogera nayogera amaanyi Jeno Museveni ge yateekanga ku Besigye n'amukwata n'amuzaayo n'amala agateeka ku gabbigano sanise ejja kuyitaanenga. Walabye ekyabadde mu Lubigi be bamenye ennyumba mu Lubigi. Waliwo omuntu yayiye omusenyu mu Ntobazi zonna mu Kampala weekend ewedde. We want to see the state acting. Zambali abantu batuula batya ne baga tuteeke enjawulo mu national budget. Ate si babaka bokka ne ba technocrats. Olumu saasira ababaka bano kubanga mbeera nabo balina demand ziki nyingi nnyo ne mu mutaddewo embeera eyo omubaka ogaba otya emmotoka 10 ozigaba ngaani okola wa olina kuba mubbi emotoka 10 sente ozijjawo. Gashumba kankome obubaka buno kasooke mbujja yaddiridde nga nyidde nti ano omubaka wa honorable naye saagala kukwata bubi nyinza okunnyonnyola ebitakwataga bulungi. Minisita Kyerina Aruna Kasolo ye yabadde wali yavuunula yategeeza ndaba wano honorable Kimosho bonna bali wali mwabadde kuki okutegeera kyoke tufune bino byonna osooke ompe puliyambo y'ekintu awo lwatuuka. Webali nnyo Zambali kakati Honorable Muyanja Sentayi member wa parliament ye Rwengo abaka parliament bano balina obumu n'obwa Sseruganda era bazze bakola enteekateeka ezifaanana bwe zityo mbalaba ku mikutu egy'enjawulo nga beesondera ssente era bagaba buli muntu aba ne puroguramu ze. Kati Honorable Sentayi yalinayo puroguramu ez'okukola ebintu ebiyamba abantu okukozeseza awamu. N'alonchinga
Muyanja Sentai Development Foundation naita speaker oitibwa speaker ng'omugenyi omukulu era abaka ba parliament abasoba mu 40 babaddeyo ne Bukibedi yabaddeyo Erwengo baka parliament bangi nawe wabaddeyo baka nze ne binalisitera kulaba ku mikolo babaddeyo so ne Sentai muntu w'abantu nnyo ate gwetatera kulaba ku mikolo ate oyagala nkuwe preamble sagala oseke kubanga ojja kubuzaabuze ogambye tomanyi kati nze nkubulira omanye kati sirika so kakati Honorable Sentai yabaddeyo n'ebimotoka ebiyambako abantu ebyamazzi 2 n'abaako nezifuso zitenti ebintu ebiyamba mu community biyawadde abantu kuba nti basobola okukozesa ne program endala nnyingi ndowooza ezabaddeyo naye kati kyoyagala okuleetako ennyo ekikulu ennyo oweekitiibwa speaker wa parliament yabaddeyo era mu bubaka bwe buyawadde kubanga nze nabaddewo nga omuvuunuzi nga ayegera olulimi lw'abannarwengo lwebategeera so ensonga ze naawe obubaka bwe nga bwe yabuwadde era bwe mwabulabye nze nga nzivuunula byewavunudde byensinga okwetaaga wadde obiraba kati ze sidda mu bigambo by'abakulu kubanza omulimu gwange nga bw'aba akyogedde nina okukitegeeza abantu nkugambye kuvuunula so si kusunsula saabadde editor naye nabadde muki yes nabadde muvuunuzi so naye ngaomukolo gwavuddemu bulungi naye kyendabye wano kimwagala ndowooza okwogerako kyekyokuba nti lwaki ababaka babaddeyo ababaka bano babaddeyo ne sipiika okuyamba ku mubaka munnaabwe Honorable Sentai naye nga district eyo ne Honorable Sister Namuju gyakola ki gyakiikirira but Honorable Omushana bano bakola etteeka lyaffe lyawukana nnyo n'ery'e Rwanda omanyi wano mu Uganda bw'okwatibwa oba okyali innocent oba tolina musango okutuusa nga competent court esazeewo nti okukoze eki naye ate e Rwanda bw'okwatibwa oba olina omusango okutuusa nga kooti ekwejjeereza bw'okwatibwa e Rwanda oba olina omusango okutuuka nga weewozezzaako n'okakasa nti togulina so kitegeeza nti waliwo Zambaali bw'oba kukwata ku nsonga yonna nga Zambaali oli mukwano gwange ku mateeka gaffe ge tutambuliramu mukomera oba okyali innocent n'olwekyo nkulambula era siteekeddwa kutandika kukujaajamya nakukwogerako ng'eyazizza omusango ogwo era ne mmala nkikola nyinza okuba nga nzizza omuki okuggyako nga kooti emaze okusalawo nti omuntu ono ne mukonvikitinga nti yakoze kino na kino era n'olwekyo agenda kuweebwa ekibonerezo bwekiti kati awo mba nkutwalya mu kifaananyi ekyo okitegeera so kyenjagala ensonga ebigambo ebyayogeddwa wano bidda byovvuunula nga biraga ng'ebikuba ebituli mu maanyi President gaataddewo okulaba nga alwanyisa obulyake n'ebukenusi nalabye ku Honorable Kinyamatama yagambye nti wamma ono bw'abba abadde tabaleetera keeno kasita ne bw'aba afunye ebyo nange mbirabye wano ne bw'aba afunye aleeterako abeewa kubanga nze bwe namaze okukola omulimu gwange ogwo tewaddamu kubiwuliriza nsaba sipiika anzikirize ngende kuba nabaddeyo n'obuvunaanyizibwa obulala ate ekyotera iso nenziruka ngende ku ekyo naye nawano mbadde mbiraba so buli muntu avunaanyizibwa ku ebyo byayogedde ng'omuntu so siggwe so sinze oba abawuliriza kale kampewa Honorable Kibedi gwenge yabaddeyo mu bigambo ng'ensi yonna etunulidde nti ku mulundi guno President atabukidde abalyake n'abakenuzi naye ng'ate betusuubira abandiyambyeko okwongera olutalo okugenda maaso banimukoza nti ate mufaayo kasamba nga mufunako ne muwaako n'abeewammwe ekintu kijja kutambula era eri temweraliikira oli akomawo any time from now abeere omubaka wammwe paka kufa kiwaaki banaasa njagala kwebaza Honorable Sentai n'ababaka bonna abagenza okuyambako ku kigendererwa ki kyokola nga yamba okusitula omutindo n'embeera y'abantu b'ebukoto west abakulembeze bangi tebasangika naye bw'abanga alina omutima ogwo okuyambako kubanga nange bwe nali nteeseteese omukolo gwange okuyambako abantu b'Emityana North
naye yali omu ku bantu abakola ki abajja okunyambako n'olwekyo nabadde nvunaanibwa era nvunaanyizibwa nkatako okulaba nti ŋŋenda naye muyambeko okusobola nga akulaakulanya Bukoto ate era bw'akulaakulanya Bukoto kitegeeza akulaakulanyiza Masaka kitegeeza akulaakulanyiza ani Uganda n'olwekyo njagala kubakulisaayo nti mwebale kugenda mu nteekateeka eyo ne muganda wange Haruna nga bwakunnyonnyodde nti yavuunudde ffenna twabaddeyo twatutte obuyambi bwaffe twatutte sapooti yaffe omuyambako era bwe twamaliriza nange bwe yamaze okwimuka naye nasabye nenzikuba nali nebuvunanyizibwa ate obulala nedda omanyi akugambye nga ki ekikuddusawo amangu teri kinzirusa kubanga nali ntuukirizaanawe tewabiwuliddeko ngaki oli ne bw'abaalidde naye bw'amala okulya n'abaddizaako nooza yaba muntu mulungi wakoze ensobi obutayitooyo kakati ekyo nkiraba mu mawulire nedda bwana Kibedde yakoze ensobi obutayitooyo yabyogedde gwolabye gayona bukiremu matama adresi yo gimanyi wakoze ensobi obutamuyita kati ako bibuuzo kubanga kati kanaye nkunnyonnyodde nabadde Masaka nabaddeyo era ne waggulu nabaddeyo ku podium nabaddeko okyogedde ng'omukulu avuunula ebadde bimugambibwa bwe yabimaliriza nange ne mmala okwogera okusaba akalulu ka President Museveni ne mmala okusaba akalulu ka Sentaayi n'okwongera okusabira abannaffe bali mu buzibu bw'enjawulo babe nga babuvaamu buzibu ki bw'osabira abantu bangi abali mu bizibu eby'enjawulokati wereza omushana gwomu ku bayivu Uganda uliriza Uganda egoyera amateeka ga British nga Bungereza tobeera na musango okuleka ng'omaze okukola ki gumaze okusinga Abafalansa bo bakukwatira ono kandi olina omusango n'oyingira mu nkomyo kati buvunaanyizibwa bwe okwewozaako nti sikola ki sigulina era wano singa omusango gwonna gubeera mu kooti n'otandika ogunyumyako n'ogwogerako oba bakiyita ki contempt of court bakiyita so kiri mwabinyumizaako no njagala kuwabula era n'okulaga sijja kusobola kwogera eri musango oguli mu kooti kubanga nze omu ku baabaddeyo naye ate sina kye nayogedde ekyantwekwadde ku sapootinga byadde tebireka ng'okuyisa olugaayo mu lutalo pulezidenti olw'enguzi but obuli bw'enguzi buvunaanyizibwa bwange naawe noono n'omulala yenna kulanga eggwanga lyaffe litereera President Museveni tasobola kulwanyiza lwanguzi yekka naye it is a collective responsibility eri bannayuganda bonna so gwe tolina kiwalabye era tolina kiwawulira byonna byabaddewo byoyogeddeko wammanga ababyogedde bali mu Uganda bali mu Kampala nga bwogedde nti babyogedde kyamakulu nnyo okubayita nobabuuza nti owai kino kyewayogedde kyabadde kitya kati nze gwabuuza olinga mbuuza amayembe g'embwa nti owai wange olina amayembe nga tesinga embwa tebya namayembe nziriramu ebigambo kuba mukulu Kibedde ono alabikira ddala nti talina ye kyawulira ku mukolo ffe katukuwe kale ebyabaddewo ompe kyogera producer nziriramu katono ku bigambo nga bwe byabadde bw'abanga waliwo gye yakwata nga bye tuwulira bannanga abadde alya ne bannalwengo nindye and the president has heard your cries era pulezidenti awuliriza okusaba kwammwe and you're better off having a child even if she goes and eats something so long as she brings back home wavunudde kakati kyakola amaliya era kyenavunudde akyogere minisita yabadde interpreter nga oli kyayogedde kyakola ki kyaddamu ffe tetumusalira musango ffe tetumulira mubiga ye yagaye yabadde ku mukolo talina nekyeyawuliddeko yeyakumugana nti katukuteekatusindizeemu mu lutalo omulungi kitukoze bulungi tuli kukasameme nga biri kuno kwennyini ababiwulidde ne babirikodinga Zambali muyiga okukola bulungi amawulire
abantu abo bonna ne bwaba speaker wa parliament ofisi ye address yo gimanyi enkeera ku machagwe nga munnayuganda era munnamawuli omutendeki obadde okeera ku luggi n'akusanga nawo nomugaa nti owange kino ate kiri kitya n'akuwa first hand ki information ate no njagaza naye kakati oli wano wanjega buwanjazi wonjega buwanjazi that is corruption eriwa ejo ntonakola obuli bwanguzi erika nkubula ekyoyita bwe nategereze byesategede bulungi aba abaddeyo kwe kubayita gwe wabaddeyo oli yabaddeyo gwe wavudde kati mwe aba abaddeyo amawulire gakulaze nti kyetwannyonnyodde era tetuyisa lugaayo mukunyonyola kinze kyenavunudde kyekyo bwongamba nti amata gaba mata eyakyogedde gyali walikedde ku makya bino bina sibiwakanya nebiwavunudde bituufu katuli wano ng'abantu abakukyusaamu omulamwa nga gwe munabbalometa akasamera kati va mu biri byewagambe nti wabadde ovunulira omuntu erwengo tuli wano twogera ku nsonga z'olutalo pulezidenti oyaguddewo olwokulaba obulyake buggwawo n'owulira ebigambo ebyayogeddwa nga gwenyini gwe wabivunudde what is your take byowulidde kati toddamu nti nga gwenyini gwe wabivunudde gamba nti n'owulira ebigambo kuba ebigambo ebyayogeddwa what is your take ekyo olina okubuuza kale ebigambo ebyayogeddwa n'owulira ebigambo ebyayogeddwa gwe kenyini gwe wabivunudde kati amawulire bwe wasoma ki ani yabivunudde ekitegeeza gwe ekizibu ky'olina nti kakati wano eddoboozi siriryo ekitegeeza gwe oba kubikira osobola n'okwasa tv noga nti tv ene n'omusango ngenze gyasa ereesa amawulire kakati nze mbeera nga tv gy'olabidde ekubikidde omuntu kali gwogenda ng'ogyasa ngomba tv gwe nkwasizza kyenkonyeje kyo bateka kave wali omushana otidde nnyo manyi kiweetaasa ne katonda akusaasire nkulu omushana nga tutunulira okwogera okulaganga okudaalimba okutalaga nti pulezidenti ali serious mu lutalo lw'obulyake nga n'ebyo ebiriwo ababaka ba palamenti bakyaleebukana n'emisango ebigambo bino byabadde ng'ebiyiisa olugaayo mu lutalo pulezidenti lwatongozza kakati sooka mu kooti nga looya waabo abagenda eruzira was the attorney general Mr. Kutan was the deputy attorney general chechimu chora Mr. attorney general but bobanga techikwangwiraho ki deputy but was the attorney general in other words yatukumire teeka kakati ye lawyer n'abulira omulamuzi munnange totuwa beiru nkwegayiridde nnyo. This is Mr. Museveni's minister, former minister, above all attorney general nagamba magistrate nkwegayiridde nnyo totuwa beiru why eruzira is much better okubeera eruzira kirungi nnyo okusinga kubeera it is safer kyetulabyeko wano it is safer kubeera wa naye bagamba okugenda okubeera ruzira abagamba nti they are safer they are NRA ekyo kimu ekyokubiri level ya MPs bw'otuuka ku level eyo kyandibadde kikutiisa nnyo kukulaga that the rule of law mu Uganda has corrupted okumanya nti has corrupted ne attorney general mukulu Lukutana who applied for bail ngali mbalala you remember emisango gyali nayo ntunga naga ebintu kati byakyuse we are safer or you are safer before Mr. Museveni ng'oli ruzira than when you are outside. Eyo statement emu eyokubiri statement ya mukulu Museveni okuwanyisa obuliwenguzi is empty air upepo it's mpewo lwaki because totunulira bikolwa bye no assess statement ye yagamba nyina evidence nga waliwo syndicate wakati wa MPs ne government departments okunyaga Uganda kakati byakakwata okiraba if you check do you see a syndicate well going okusobola kuteeka ku audit now is Mr. Museveni ngagaya nti na syndicate yes nyina obujulizi ku syndicate but ate agenza okwetoolola aline bamawanda aline
ali ne basise nga basaba siga nti ali ne basise nga batwala sente basaba tuweyo ko tuwaddeyo 20%. Inana wadisinga bakutenga kikulaga nti bano batwala amagutiya tons and containers ovaga So what is the evidence Mr. Museveni jalaga jayogera nti yali ayina ekyokusatu waliwo rebellion of the corrupt against Mr. Museveni. So these statements zolaba ezabadde ewa sister Sisi sister agamba omusaserodoti fenna tuli mu kibi boboli watutwala tutwalire wamu no ebyokuŋŋamba nti nze nzijeewe nfune penetensiya naawe wansobya waliwo bye twakola and you even cheated on me. The sister is telling the priest so tolina right kuŋŋaana omugaate. That's why they are saying that the budget cannot allocate resources. Ekyo mukulu Kasolo kyeyaganye okuvunuula teyakivunudde. There is no evidence nti yakivunudde ate NBS temugyerese because ye minister of finance akimanyi nti ekitwala ensimbi mu constituency is the budget. The other politicians bagamba ekyo tekikyakola ewa Museveni ekyo tekikyakola ekikola kati gende eryonyage oleete mu constituency yo kasi abantu bo baba nga bali ako. It's what it means. Tolinda budget ekuwe gwenyaga. That's why they asked 20% of the budget. Bamale bazigabane, they share and then they take to the constituency. Kati ne constituency oli yagigambye mchara Kinyamatama wamatali anamwe they are a witness to a new system that the National Resistance Army Occupation Economic System has collapsed. Kati eriwo is nyaga otwale mu kyalo. Bw'otwala mu kyalo oyitamu. Question eri nti balabira kwani? Nabo balabira ku mukulu Museveni. Because he donates. Why does he think nti yayina right to donate the national budget? Bote bayina. Where does he pick? Njagala provides in the constitution mu obuyinza. Now lastly is the Ankole and PLU politics. Yagamba kyankwanzi nti abeetolodde Muhoozi Kainerugaba abagenze ne ku mutabani we Ruhamya happy birthday obufaananyi babijjeewa ndoza katala kulonya na muwala we na Ruhamya se muzzukulu wanji anti kati bavuddeyo dda ewa maama ewa Museveni kati newa Muhoozi bavayo dda kati bali ku muzzukulu Ruhamya birthday because wala agala kunyaga kati Museveni yagamba nti bonna beetolodde Muhoozi Kainerugaba gayaye gabbi I'm going to disperse them. Kati chovola ba chairman yamujjeko. In other words, chaita war on corruption is a purification system. Okuleka abatali babbi eri ku Muhoozi and then they Ankole politics. The Ankole politics. That's why you see ate n'ababbi abali mu makomera balese rukutana. Kati njagala ogenda onoonye rukutana yava atya ku bwa MP ezo politics za Ankole onoonye Mawanda engeri gyayingirawo mu politics za Ankole ku bwa Muhoozi onoonye ku lwaki Kahindo tafiire abali tayagala Muhoozi mu politics za Ankole onoonye politics za Rwakanuuma onoonye ku lwaki ono chairman wa budget committee of finance committee of trade and industry Rwamberama. Right. Mtabano wa Rwamberama mwene mpaka kuwachi bamuje committee yete yaze kyaleta oneseko okutuula awo ono kyali mu politics za Ankole. Kanve wa mukama wangu wa PLU